N'oli atali mulokole atali mukristaayo lwaliwulira ekigambo kye ajja kujja butereevu maaso ga Katonda yeenenye agambe Mukama ansaasira nsonyiwa ebibi byange byonna kubanga ajja kuba alabye nti ekigambo ekimubuulirwa kyamutwala mu ggulu si kyakukulembeza mu linnya lya muntu abuulira njiri wabula okukulembeza erinnya lya Yesu Kristo okukulembeza erinnya lya Yesu Kristo n'okukulembeza obutuukirivu n'okwenenya kuba bye bigenda okutwala omuntu mu ggulu essanyu lijja kuba ly'amaanyi omuntu akusange mu ggulu ategeere nti ddala gwe ng'omusumba bambi wamuyamba omuwonya geyeena n'agenda mu ggulu n'omutwala ewa Yesu Kristo naye ate bambi kisobola okuba ekyennaku omuntu oyo ng'ali mu kkanisa naye nga bwe yatunulamu bw'ati n'omutima gwe alaba ekkubo ly'akutte mazima terimutwala mu ggulu ekyo kya nnaku naye omuntu yenna w'alituula mu kkanisa n'atunuulira omusumba n'amanya ddala enjiri eno gye bambuulira entwala mu ggulu emponya geyeena ate eryo essanyu ligenda kuba ddala nnyo kuba liviira ddala ku mutima kubanga tujjukire omuliro ennyanja ey'omuliro ya ddala ate omuntu waba agenda mu kkanisa nga terimu mwoyo wa Katonda nga omuntu omubuulizi tawulira ddoboozi lya Katonda omuntu aba ajja kugendanga mu kkanisa ng'akikolanga empisa oba kwegamba enkola buli lwa Sande nina okugenda ku kkanisa oba lunaku we luti nina okwambala obulungi ne ngenda ku kkanisa ne nkwata Bible ng'akikolanga empisa y'ensi naye omuntu agenda mu kkanisa nga waliwo omwoyo wa Katonda aba agendayo n'omutima gwe ng'akimanyi ngenze kuwulira okuva eri Mukama Katonda mmanye Mukama Katonda kigambo ki ky'alina eri obulamu bwange era omuntu waba agenda mu kkanisa katugeze nga teri mwoyo mutukuvu nga tewali kubeerawo kwa Katonda ajja kutandika okukemebwa okugyamu ebintu ebirala afube kwambala bulungi alabe nti ayambadde okusinga abalala afube kulaba nti mutuufu engeri gyazzeemu kugamba abantu bamutegedde naye okubeerawo kwa Katonda tekuliiwo so nga kirungi omubuulizi bambi akulembeze okulaba nti akulembera abantu abatwala eri Yesu Kristo abayigiriza okuwulira eddoboozi lya Yesu Kristo okuwulira amaanyi ga Yesu Kristo okulaba omukono gwa Katonda abayigirize engeri gye bayinza okuba n'ekikula kya Kristo engeri gye bayinza okubeera abantu ab'omwoyo ebintu ebyo ennyonnyodde omwami oyo era nsuubira ategedde lwaki mu kugamba eky'essente nakyogerako bwe ntyo kuba tujjukire ennyanja ey'omuliro ya ddala Mukama waffe Yesu Kristo yali ayogera akagero mu Lukka ng'ayogera ku musajja oyo omugagga eyafa n'agenda mu muliro n'oli omwavu eyali asabiriza nga bwe baatuuka eri oli yali alaba munne nga Mukama kyagezako tulaga nti omuntu n'oba ogenze mu nnyanja ey'omuliro osobola okulaba omuntu n'omutegeera naye ng'olaba ali mu bulumi ennyanja ey'omuliro ya ddala kyangu okubanga omuntu eyafudde olunaku olwajjo kyangu okubanga kati ng'olwaleero ali mu kwejjusa agamba kale singa neenenyezza kale singa namanya nti ngenda kuva mu nsi ne ngenda ne neenenya ng'essaawa zino ali mu kusaba Yesu Kristo amugamba nnyamba onzizeeyo ku nsi ngende neenenye saamanya naye nga Yesu Kristo asobola omubuuza ekintu kimu n'amubuuza wawulirako ababuulira ekigambo kya Katonda wawulirako enjiri ey'okwenenya era omuntu oyo ng'agamba nawulira naye nali mbuusabuusa kuba tujjukire okufa kugwa bugwi buli omu ku nsi Mukama amuwa akakisa akeenenya era tewajja kuba kwekwasa okuwulira buli omu yawulira enjiri ebuuliddwa okutuuka ku nsonda zonna ez'ensi buli muntu yali awuliddeko ekigambo ekyo era buli muntu mu mutima gwe akimanyi buli muntu mu mutima gwe amanyi amazima tulina okujja eri Katonda mu Bayibuli ekitabo kya Yakobo James chapter 4 verse 8 Mukama agamba jangu eri Katonda ne Katonda agenda kujja kumpi naawe jangu kumpi ne Katonda ajje kumpi naawe Katonda nga najja neeyoleka gy'oli olina kusooka kumunoonya kyekyo ekyogerako mu Matayo
chapter 6 verse 33 sooka ononye obwakabaka bwa Katonda. Onawulira otuddoboozi lya Katonda muganda wange ng'ate tosoose kumunoonya. Sooka omunoonye, sooka okibeere nakyo ku mutima nti nina omumanya yajja kukolera amakubo, omunoonye. Kuba leero ekintu kyonna ky'oba oyagala, n'oba oyagala katugeze oyagala bya bugagga, oyagala gold, otandika okunoonyereza gold bamugyawa, omufuna otya, okiwa obudde n'otandika okunoonyereza ng'okijja mu mutima gwo oba kyoyagala. Kati ne Katonda naye bw'ali bw'obanga ddala oyagala mumanya, Mukama yagamba abo abamunoonya bajja kumumanya. Abamunoonya bajja kumumanya. Ate era mu kitabo kya James chapter 4 verse 2 okutuuka ku 3 Bayibuli etulaga nti ebintu bye twagala mu nsi tubirwanira ne tuyomba ne wabawo n'okuttibwa, naye ate era ne tutabifuna kubanga tetusaba. Tulina kusaba Katonda. Ekyo kyo bali mutulaga tulina kusaba Katonda. Ate era n'otulaba mu Luka chapter 11 verse 13 Mukama atugamba tujja kuweebwa. Bwe tunaaba tusabye tujja kuweebwa, naye tuba tetumusabye tetujja kuweebwa. Kati woba oyagala kumanya Katonda olina kusooka kimusaba n'omugamba Mukama njagala kumanya. Mpulira abantu boogera ku ddoboozi lya Katonda, mpulira kino, mpulira bino, mpulira naye Mukama njagala kumanya. Ekyo kirina kubeera ku mmeeme eyo gwe nga gwe. Oyinza okuwulira bino naye ng'owulira mu bantu bangi, onaayogera kiri, onaayogera kiri, naye ggwe olw'okuba okimanyi nti olunaku lumu ogenda kuyimirira mu maaso ge, ggwe wekka bw'omu. Y'ensonga lwaki olina okusala ggwe wekka. Tolina kulaga muntu yenna ng'oli mu nnyumba yo n'osaba ku maviivi n'omugamba Mukama nnyamba, njagala kumanya, njagala genda mu ggulu, saagala genda mu muliro. Mukama ajja kukolera ekkubo. Ajja kukolera ekkubo kuba ojja kuba omusabye ng'omusinza mu mwoyo ne mu mazima nga tolaga muntu yenna. Ebiseera bingi tubeera olusi ne twebuuza ebuuzo ne tugamba naye n'akomawo okulwanisa omubiri gwange, omubiri gwagala kino, omwoyo gwagala kiri, n'akomawo birwanyisa, oba n'akomawa okweggyamu omuze bwe guti ne bwe guti. Kubanga tujjukire ebintu bibiri. Tujjukire ebintu bibiri. Omuze gwonna looza ku muze gwonna, kati looza ku muze gwonna ogugezaako kutawaanya, oba gw'olaba nga ogulemeddewo, oba kunywa biragalalagala, oba mwenge, omuze gwonna. Ebiseera ebisinga abantu tuba ba mirundi ebiri. Wabaawo abeera mu muze nga tayagala gwogerako, nga ne bw'ogwogerako bwogeza anyiiga. Ne wabawo n'oli nga ogwogerako tanyiiga kuba ayagala guvaamu, nga naye abeera agamba naye naava ntya mu muze guno. Kati oyo kyangu nnyo okuva mu muze ogwo kubanga kiri ku mmeeme ye, ayagala ave mu muze ogwo. Kati awo we tutandikira, n'osooka oba mulingo olina okuyaayaana ng'ogamba nina okuva mu muze guno, nina kukola bwenti, nina kukola bwenti, n'otandika okusaba Katonda. Kuba ffe tetulina busobozi kwejja mu muze gwonna, ife obusobozi tetulina, wabula Mukama Katonda yasobola otujja mu muze gwonna. Tulina kufukamira ne tusaba ne tugamba Mukama nzijjaamu omuze guno, nzijjaamu omuze guno bwe guti ne bwe guti. Kubanga omulabe Sitaani aludde ng'alwana obuzannyo obw'omuntu okuba ng'alina omuze ogumulimu, n'agenda n'asaba, omuze n'aguyimiriza okumala wiiki oba ennaku 3 ne gukomawo. Kati Sitaani n'alinda olunaku lwalitta omuntu oyo oba mu kabenje, n'afuba okulaba nti omuntu oyo abadde yakava mu muze ogwo nga tannaba na kwenenya. Obwo obuzannyo Sitaani abuzannye emyaka n'emyaka, abumanyi. Ne tulina kukkiriza nti ddala tulina ekizibu mu ffe, n'ogamba Mukama nyamba onziggyemu ekintu kino bwe kiti, n'otuula ne wansi n'ogamba kakati omuze gwe njagala okuvaako gwe guno, n'otandika okulaba gujja gutya, gujja bwe guti, okugwewala nkola ntya. Oluusi waliwo emize egimu ng'okugyewala waliwo omuntu gw'olina okweggyako n'ogano kamuggyeko kuba Sitaani ayitamu ono, ennamba eno ey'essimu kanjiggyemu kuba kati omuze guno bwe mba sigiggyemu gugenda kusigala guyita mu kkubo lino. N'otandika okulaba nti oggala amakubo gonna olw'obulungi bw'omwoyo gwo. Waliwo emikwano gy'oyinza okulaba nti kati emikwano gifiiriddwa, naye omwoyo gwo muganda wange ogenda kuyimira mu maaso ga Katonda bw'omu. Ngenda kuyimira mu maaso ga Katonda bw'omu. Okufa kugwa bugwi, okufa kugwa bugwi. Tujjukire ekyo, tukijjukire.
enguudo zannyini kwe tutambulira bangi kwe bafiira naye nga bava ewaka nabo nga tebakimanyi nti weekiti we kigenda okuba. Tulina okusaba Yesu Kristo atutaase, tulina okusaba Yesu Kristo. Era gwawuliriza oba tekikola bubi tusobola okusabamu ffenna, tusobola okuzibirira oba okwewombekako ne tusabamu ffenna. Mukama Yesu Kristo, weebale nnyo olw'okutwagala, weebale nnyo olw'ekisa kyo, weebale nnyo olw'okuba nti otuleseewo nga tukyali balamu, otuwadde akakisa okwenenya. Weebale nnyo olw'ekigambo kya Katonda ky'otuweereza buli lunaku. Weebale nnyo olw'ebintu eby'enjawulo by'otutaasa bye tujjukira ne bye tutajjukira okuva nga tukyali baana bato. Mukama Yesu Kristo, tukkiriza nti tuli bwonoonyi era twonoonye maaso go. Tusonyiwe Mukama waffe Yesu Kristo, tusaasire. Osangule amannya gaffe mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Tuwa amaanyi n'obusobozi Mukama okusobola okuwangula ekibi. Tuli banafu mu mibiri gyaffe Ayi Mukama, naye tutaase, tuwa amaanyi, tutuuse ku bantu abatuufu Ayi Mukama, tusaasire. Tuwa obusobozi okuwulira eddoboozi lyo Ayi Mukama, era otuwe n'obusobozi oddigondera. Tusaba Ayi Mukama Yesu Kristo, otuwe ekirabo era ekisuubizo kya Mwoyo Mutukuvu akke ku ffe. Weebale nnyo Yesu Kristo, weebale nnyo Yesu Kristo. Tukkiriza mu mitima gyaffe Ayi Mukama nti okuva olunaku olwaleero tukusembeza mu mitima gyaffe Yesu Kristo, gwe Katonda waffe, Katonda wa Aburahamu, Katonda wa Yozefu. Tukusembeza Katonda waffe, otukulembere mu lugendo lwaffe olw'okugenda mu ggulu mu bwakabaka bwa Katonda, tuleme ogenda mu muliro, otulokole Ayi Mukama. Weebale nnyo Yesu Kristo, weebale nnyo Mukama wange Yesu Kristo. Kati ekirala kye njagala okwogerako, Bayibuli etulaga bwe tusaba Mukama nga tulina okukkiriza ne tutabuusabuusa, Mukama ajja tuwa ekyo kye tusabye. Bwe tusaba nga tetubuusabuusa, Mukama ajja tuwa ekyo kye tusabye. Ate mu Bayibuli mu kitabo kya Luka chapter 18 verse 1, Mukama waffe Yesu Kristo atugamba tusabe nga tetukoowa, tusabe nga tetukoowa. Era awo Mukama atuwa akagero ak'omukyalo oyo omukyalo oyo yali namwandu nga yafiirwako bba. Akagero ak'omukyalo oyo n'omulamuzi, Luka chapter 18 okuva ku lunyiriri olusooka ogendera ddala paka ku lunyiriri ng'olw'omusanvu awo. Kuba batulaga omukyalo ono namwandu yagendanga ewa omulamuzi, naye omukyalo ono yali nga si ye muntu ayina oba ssente bwe kityo. Yagendanga ewa omulamuzi n'addangayo nga buli kiseera addayo, olw'okuba yali nga ajjukiza nnyo omulamuzi. Olunaku lumu omulamuzi yagamba nedda, naye omukyalo ono kankole ku nsonga ye kuba abeera akomawo, kankole ku nsonga ye alekeraawo okukomangawo. Ekyo Mukama nga tulaga nti naffe gye tweyongera okusaba n'okusaba, ate ye Katonda waffe ajja kukola n'ekisingawo kuba ye atwagala nnyo. Tugende mu maaso ga Katonda tumusabe ekisa,
atuggyemu ogw'omuze egy'emize egitulemeddemu, kubanga egy'emize gye gijja okukulembera bwe tunaaba nga tetusobodde genda mu bwakabaka bwa Katonda. Emize egyo gyennyini omulabe gy'akozesa otutwala mu nnyanja ey'omuliro. Kati tukulembeze ekigambo kya Katonda, tusabe Mukama atuggyemu egyo emize, naffe eno nga bwe tulaba nti twewala amakubo agatutwala mu kukola emize egyo, tukulembeze Mukama atuggyemu ekyo ekitulemeddemu. Tujjukire ekyawandiikibwa mu bikolwa by'Abatume chapter 2 verse 38. Peetero agamba buli omu alina okwenenya adde eri Katonda abatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo olw'okusonyiyibwa ebibi, olwo afune ekirabo kya Mwoyo Mutukuvu. Ayogera ku kwenenya, agamba buli omu alina okwenenya adde eri Katonda. Buli omu alina okwenenya. Yesu Kristo Mukama waffe ali mu kkaaba amaziga, kubanga ekiseera kiweddeyo, ali mu kkaaba ekiseera kiweddeyo, naye nga bangi si beeteefuteefu. Ekiseera kiweddeyo. Tujjukire mu kiseera kya Nuuwa amataba nga tegannajja ku nsi. Amataba nga tegannajja, Mukama agamba Nuuwa n'azimba eryato. We yali azimba eryato eryali wedde, era Mukama ye yagamba Nuuwa ayingire mu lyato. Nuuwa nga ye teyamanya ddi lw'alina kuzimba lyato, wabula Mukama ye yamugamba, n'okuyingira munda mu lyato era Mukama ye yamugamba. Nuuwa yamala okuyingira mu lyato, amataba ne gajja. Ne mu kiseera okusaanyaawo Sodomu ne Gomora, Looti bamalayika bamala kuyamba Looti n'afuluma ekibuga ekyo, Mukama n'alyoka akizikiriza. Kati n'okukomawo kwa Yesu Kristo bwe kutwe kugenda okuba, agenda kutusooka kutwala abantu be. Naye ng'abantu be abo abawulira eddoboozi lye, Mukama yabalaga obubonero bungi. Nga olaba, kuba yagamba kijja kuba nga ku mataba ga Nuuwa. Nuuwa Mukama yamugamba ayingire mu lyato, era bwe yamala okuyingira mu lyato, amataba ne gajja. Kati bw'oba owulira eddoboozi lya Katonda, Mukama agenda kukolera obubonero bungi obukulaga nti essaawa esembayo etuuse, ng'ensi bali mu kujaganya, abakola embaga bakola, okusanyuka kugenda mu maaso. Igwe agenda kuwa akabonero nti mwana wange yingira mu lyato essaawa y'eno. Nga bw'olaba ku kiseera kya Looti, bamalayika bajja ne bagamba Looti afulume ekibuga, era we yamala okufuluma ekibuga ne kizikirizibwa Sodomu ne Gomora. Mpozi n'ekintu ekirala kye nayogeddeko, waliwo omwannyinaze omu yaŋŋambye nti lwaki njogera ne ŋŋamba nti bannyinaze baleme kuteekako zino weave ez'oku mutwe oba ez'enviiri ze bagula mu saluuni ne baziteeka ku mutwe. Mwannyinaze ekintu kye namugambye kiri kimu. Namugaye mwannyinaze, bw'oba ng'oyagala kusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, kale kigezeeko ojja kulaba enjawulo, kubanga mune enviiri ezo gwe z'olaba ng'enviiri, obanga ate alaga Mukama nti tosiimye ekyo kye yakutonda nakyo, enviiri ze yakutonda nazo. Ne mugamba n'ensibuko y'enviiri ezo munne eya Sitaani. Buli kaviiri k'olaba erinnya lyako Sitaani yennyini yaba yakatuuma erinnya eryo. Wabaayo kwegamba amakulu mangi agali ku linnya eryo. Ate ono mwannyinaze ye mugambye n'omugamba akebere, ne wakebera bukebezi ku intaneti ajja kulaba India ne mu nsi eya India basinza bakatonda ab'ebibumbe. Kati bakatonda ab'ebibumbe bangi abakyala bagendayo ne basalako enviiri zaabwe zonna ku mutwe ne baziwaayo ng'ekiweebwayo ewa bakabaka abo ab'ebibumbe. Kati we baziwaayo waliwo we bazikuŋŋaanyiza ddala nga mpanvu bulungi, waliwo we bazikuŋŋaanyiza ne bazitikka ne ku mmotoka. Ku intaneti babiraga ebintu ebyo kwebiri, bazikuŋŋaanya ne baziteeka ku mmotoka ne bazitwala mu factory ezimu, era ne bazibaako amannya ge bazituuma, naye nga eri ziweereddwayo nga kiweebwayo ewa bakatonda. Era mwannyinaze ono mugambye, bw'oba nga ddala osinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, nga osazeewo ogoberere Katonda, kigezeeko. Era mugaye kati awo ekituufu okimanyi mu mutima gwo, salawo ogoberere Katonda oba okole ekyo ekisanyusa omubiri.
Mukama bakuume mubeere bulungi, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Eddoboozi ery'omulere essaawa zino tulimanyi ku nsi, omulere nga bwe gugenda okuvuga tukimanyi, ate kyekintu kye tubadde nga tutamanyi nako, ne kati tumanyi n'eddoboozi lyagwo sawundi omulere gye gugenda okukola. Malayika omulere gwanaafuuwa kati kwegamba already tumanyi eddoboozi lyagwo. Kati olaba Mukama aleeta okubikkulirwa kuno waati kumukumu, kitegeeza essaawa yeeyo. Oyo alina amatu awulire, olw'omwoyo gwe ye ng'omuntu omu, obulokozi bwa kinnoomu. Ne mubanga muwulira muli bantu 10, muli bantu 3, oyo yekka buli omu ajja kunyura mu maaso ga Katonda nga kinnoomu. Akakuba akagenda mu ggulu katono, olina kusalawo na mutima gwo. Kino kye kiseera wabeewo okwawula abo abasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, n'abo abali ku mpisa ey'okgendanga obugenzi mu kkanisa nga mpisa naye nga Katonda tebamusinza kuva mu mutima, mu mwoyo ne mu mazima. Mukama bakuume, mbaagala nnyo, tutambulire mu butuukirivu, twenenye. Singa ova mu nsi olunaku olw'enkya oba olunaku olwaleero oli mwetegefu okusisinkana Yesu Kristo, ye ate okimanyiiko nti abantu abanaava mu nsi olunaku olw'enkya bangi olwaleero tebakimanyi nako, wabula nga bajja kwesanga bwesanzi nga bali mu maaso ge. Mukama bakuume.